forget the men, because women and men most of the times are like one person. Two souls become one. That's how religious people tell us when they enter marriage. But we want to look at how women empowerment can be achieved, or even the relevance of women empowerment. Why does it matter to empower the women? Kale ebyo tugenda okubanga ate tutunulira this particular morning. Nze Kenneth Lwemirembe Lwasimbira gwe yakatwegattako, era mugenyi waffe yatuuse dda mu studios okubanga ate twongera okutunulira ensonga eno agitegeera bulungi. Gwe ndina mu studios, she's an author, a mental health coach and a strategist. Kale nno ensonga eno girabira ddala nga agisobola bulungi. Ng'ono si mulala ye mukyala Gift Nakayinga yatwegaseko mu studios zaffe za The Alternative Digital TV olwaleero tusobole okubanga ate tutambulira wamu. Ensonga ya women empowerment nkulu nnyo. Kale nno ensonga lwaki tuleese omukugu ategeera ensonga eno n'okusingawo. Tagitegeera butegeezi wabula naye mukyala. Kale nno ebimu ayina that very experience. Nkwaniza nnyo Madam Gift Nakayinga mu studios zaffe olwaleero. Kunyaniriza n'abalabi beebale kubeerako kubanga batulaba ne management ya Digital TV njebaza okubanga enyaniriza mu studio olwaleero. Tweyanzisa. Obulamu butambula butya bwereere? Obulamu bulungi okuggyako ebintu ebimu wano na wano ebitali birungi, naye nga twebaza Mukama nti atuwadde obulamu. Omukyala ali bulungi, abakisigamba omukyala as a wife, but that woman out there atulaba ng'omuntu aludde ku ground, embeera y'abakyala bali bulungi? Waliwo abali obulungi ne waliwo abatali bulungi. Kati mulimu ebika bya njawulo. Mulimu abo bosobola ogamba ono ali bulungi, naye ate waliwo categories ezimu nga zikyatawaanira ddala. Tukubyeyo ka step konna kugamba nti kale nno at least bwe byali omwaka oguwedde, kati olaba guno omwaka maybe abakyala kati embeera egenda etereeramu buli lunaku. Do we see any improvement outside eyo mu mbeera y'abakyala? Nsobola ogamba nti waliwoko enjawulo okusinziira emirembe egy'emabega, kubanga tulaba nti kati abantu bavuddeyo okugatta eddoboozi okubanga bafuba okulaba nti abakyala baba nga bali empowered, baba nga babateereddewo tools, babateereddewo spaces eziba nga zibasobozesa okukola ebintu ebimu, ate ng'emabega si bwe kyali. So nsobola okugamba nti enjawulo weeri, kubanga ensi ewulidde omulanga nti n'abakyala eddoboozi lituuse lwakubeera terinatuukira ddala. Twagala okwongerako eddoboozi buli lunaku. Sigamba nti twagala bingi nnyo, naye ensi nene. Ate bwe ngamba nti kati kanjogere ku Uganda yokka, Uganda nene, tuli bangi. Buli lunaku wabeerawo abaana abazaalibwa. Bw'ogenda mu malwaliro ag'enjawulo n'ofuna statistics ez'abaana abazaalibwa buli lunaku bangi, ate abawala abaana abakyala abazaalibwa bangi. So that means abo tebannaba kuwulira, tebannaba kumanya kiki kirina kukolebwa. Naye ate waliwo n'abali mu bifo, for example laba wano mu Kampala amaloboozi mangi, naye ate bw'osukka abeeno bali exposed, naye ate bw'osukka mu Kampala ne weeyongerako eyo ewala mu districts ezeewala ezeesudde ewala, osobola okusanga nti kyokka nali mmanyi kino ne bwekiti ne bwekiti ne bwekiti, abakyala bakimanyi, naye ogenda okutuuka eyo nga bambi tebamanyi. So kitegeeza amaloboozi gaba tegannatuuka. Tweyanze nnyo, tweyanzege Madam Gift Nakayinga. Awo wennyini bwe njagala tutandikire emboozi yaffe y'olunaku lwaleero nga tusinze kutandikira ku bulamu bwo ng'omuntu. Bwe twogera ku women empowerment, buli omu akitaputa lulwe. Gwe olugendo lwo as a person, okyali muvubuka, according to what I say, kyali muvubuka. Okubanga ofunye confidence eyambako ku balala, okubanga because now kati oli ku mpewo, olina bangi b'omotivating okukulaba, bangi ab'emyaka gyo abatasobola kukola ky'okola, ne where you've reached as an individual. So njagala tutandikire nnyo ku lugendo lwo, your journey to this very day, kubanga oba maybe what motivated you was someone yali ayambako ku bantu, oba waliwo yakukwata ku mukono ng'osoma. So njagala olugendo lwo tunyumizeemuko ku lugendo lwo mu kutandika, maybe omuntu ali eyo asobole okwekomparinga agambe
no yatandikira eno nange gye nali so olugendo lwo you had your parents be bakuweerera school fees wali niwe yakwasizaako olugendo lwo olw'okusoma lwali luti olw'okusoma nalina omuzadde nina omuzadde omu eyampeerera maama wange taata wange simujjukira nnyo. So you were raised by a single mom? Yes, I was raised by a single mom, and she did so much. Ekyo ogamba nti yafuba okuziba ebituli bingi. Kyova nsobola okugamba nti taata simujjukira nnyo kuba kyemmanyi yaliwo naye simujjukira ekifaananyi kye sikirina naye kyemmanyi yaliwo naye yafa like okay he passed on. Ng'akyali wamu ne maama we yagendera. So yafa nga nkyali muto. So that's why I don't have the whole picture of him. So mami yatoba yekkaawo kulaba ng'akulabirira. Yes, kati mama waffe n'abanga obuvunaanyizibwa bwonna abusigaza obw'okubanga atukuza. Bangamba oba nali wa myaka 2 wabula sijjukira. Akasente kaaliwo embeera eyo akasente kaaliwo okubanga apushinga obulamu bwo to where you are now oba it was from scratch. Akasente tekaaliwo naye akugamba nti yatobanga omukyala ku lw'abaana be kubanga agamba nti yali akyali muto tataffe we yafiira ng'akyali muto in our 20s. In our 20s. Mbona atola wansi n'alowooza n'agamba kati nzire munfumbirwe because we already 4. N'agamba oba addemu afumbirwe. So anyway, she was saying that yalina abantu abali baagala omuwasa. Of course she was still young. Yeah, abantu abali baagala omuwasa and omwami afudde, she's still young, beautiful, in her 20s, early 20s, late 20s. And she said, agamba nti n'akola okusalawo. N'agamba kati bwe nagenda n'abaana mu maka g'omwami omulala banaabeera batya omukwano gwa maama ogwo nga alowooza ku mmwe. Ng'omukwano gwa maama. So for her she made a decision nga ye omuntu never to get married but to take care of her children as. Ekyo n'akikola mu bwesigwa mpaka nakati. Tumuwa ekitiibwa nnyo maama atulaba leero. Yakikola mu bwesigwa I think like 3-4 years ago or 5 years ago. Njijukira nga nnyumiza nga ngamba ebbanga lyonna lye mukulidde mwali mundabyeko n'omusajja nga tetumulabangako. Like even at home nga tetulabangako musajja mbu omusajja azze waka I've never nti omusajja azze waka mbu bayagala mama wange tekibangawo era kati akati. So yali responsible maamu nnyo. So she was so much responsible, very responsible, and she was so hardworking. Kubanga olumu backgrounds zaffe zitushapinga. Oyina w'otuuka naddala kati omukyala ndaba oyina w'otuuka n'omanya nti tewali agenda kujja kukolera bulamu. Obulamu bwo gwa buvunaanyizibwako. So ye yatula wansi n'amanya nti kati sirina musajja naye nina obuvunaanyizibwa nina n'obulamu bwange kati ebyo byonna nze abivunaanyizibwako. So ne yeeteekako obuvunaanyizibwa n'akola ky'alina okukola nga ye omuntu sijja gamba ng'omukyala kubanga of course waliwo abatakikola naye nga ye omuntu ne yeeteekako obuvunaanyizibwa n'akola okweyama ne mu maaso ga Katonda. Okweyama okusooka kwe yakola kwe kuli kwe nkugambye nti kakuze abaana tagenda kuddamu kufumbirwa ng'ate akyali muto. Okweyama okwokubiri kwe yakola kwe kusomesa nti ngenda kukola kyonna ekisoboka okuba nga nsomesa abaana. Mu lugendo lwammwe olw'okusoma waliwo ebiseera byatuukanga nga temulina school fees nga mulina okukwata wano na wali oba it was a smooth ride for you? Okukwata wano na wali okukwata wano kati nga bwe nkugambye bambi yafuba. Even in our hardest moments nga single mother nga talina tetwalinawo nnyo eyo gap
nti oba mbu batugobye ku ssomero tuzze waka nti ndi waka ntudde wiiki oba njijukira ne bwe baatugobanga ku ssomero wavanga ku ssomero bakugobye essaawa 4 oba 5 oba obudde obw'okumakya n'ogenda n'omusanga ku mulimu n'omugamba maama fees otulamu essaawa ezi 2 nga yakuzizzaayo so tetubeerangako nti bakugobye n'osula ewaka nti ali mu kunoonya fees yakolanga buli kisoboka so it was later actually obanga maze even my first course n'agamba nti buli taamu yewolanga ssente buli taamu nga yewolanga ssente okusasula fees nga tayagala nti batugobye tutuule waka tutandika okugamba ate maama alemereddwa laba tetulina mu kufuna fees neyeewanga so yabeeranga mu eyo cycle ya okwewola kale okwewola okutopinga ku kitono kyalina okulaba nti nga tusoma so it was nganze omwana saakitegeera nnyo that it was so much of a hassle na omanyi bakugobye in the next 2 hours omuzadde akugambye muddeyo ku ssomero ate nga sigamba nti bakugoba back and forth nga mutaamu bayinza okugobamu omulundi ogugumu so that means aba akoze nnyo kubanga aliwo be bagoba back and forth naye nga te waliwo ne taamu ezimu nga talinda kugoba bwe muba mutandika akuterayo ssente n'agira wayiseewo omwezi omanyi nga taamu bwe zibeera ennyimpi n'ayongerayo ng'olumu bambi talinda so nkimwebaliza n'abazadde bonna abali eyo abakola bwe batyo mbeebaza nnyo so neebuuza nga lwaki like yafuba nnyo kuba banange okwokufuba alisi kati ndi mukulu nkitegeera neeweereddeko fees manyi bw'oba kyonna bakweweererako tomanyi kyekitegeeza muntu kwata fees azikuwe so but I feel like she outdid herself I mean twali tetukimubanja it wasn't a do or die nti era teeko ina bangi gye bali nga tebabasaza kyava mutima gwe so mwebaza n'abazadde bonna abakola okweyama okwo ate n'ekirala nga bwe nkugambye nti alina we yatuula ye n'asinziirira n'abako ebintu byagala okukyusa mu bulamu bwe ne mu lugendo lwo olw'obulamu ekimu kyekyali kiri nti tajja kufumbirwa then okukuza abaana be then ekirala kyakusoma ng'agamba nti ye yali teyasoma naye yali ayagala abaana be basome kyekyamuwaliriza okukola buli kisoboka nga ye afa kimusaasoma naye njagala abaana bange basome so she did that faithfully to the end kireflectinga bulungi n'atulaba kuba abazadde bangi abataasoma babeera ne statement ezo saasoma omwana wange yekaasome so at least you see there is a lot of relationship mu bazadde baffe aba bulijjo statements ezo zabeerangawo nnyo so nsuubira naawe atulaba oli mu kuyiga from this journey oluusi baba batunuulira ne bagamba abo baana bakulira mu zikindagateni eyo otuukayo otya n'ate tulaba nti olugendo lwa Gift Nakayinga lwalinga oba olyawo olulwo gwatulaba so okutandika tewaaliwo ssente nnyo naye era mami yalwana nnyo yadde yali omu nga tetulina basingle moms bangi ennaku zino so at least this is a motivation to them so done with that process ey'okusoma ojja ofuna otya endowooza kati ey'okuyingira mu mental health no empowering women kiki ekya sparkinga feeling ey'okulya ng'oyagala oyingira space eyo ekisooka olugendo lwange olw'okusoma oba nkinyonyole ntya eri abaana nga muli mu ssomero kati nti ndi mu primary ndi mu maybe O level A level oba n'abo abakyali abakatandika university mpuya njagala okuzzaamu amaanyi tuula wansi omanye lwaki osoma ate okyagale kubanga naddako ebiseera by'emabega ne ndowooza ne ŋŋamba kale nasomanga even my mom trying so hard naye nga sikiteekako nnyo birowoozo simanyi bwe nnyinza kukikunyonyola nga
omanyi waliwo ekintu kyokola nga okitaddeko omutima gwonna naye waliwo okukola ekintu because it's the order of that day abantu bagenda ku ssomero babawerera school fees bazadde bwabwe totunuulidde wajje ziva nabo namaanyi kigateekamu abantu bagenda ku ssomero naawe n'ogambe naye nga toteeka nnyo omutima era nenegamba n'okwegamba singa naye nateekako nnyo omutima ku kusoma kwange I would have even gotten better grades naye nenjukira nti saateekangayo nnyo mutima so omuntu asoma kati bambi buli klasi yonna gy'olimu okusoma kuteekeko omutima kuba tomanyi ensi weegenda kuteeka so kiki ekindeeta okuba of course ogambye into mental health and women empowerment bwe namala okusoma bwe namala senior 6 yange mama wange mu bulamu bwe yalina emikwano oba bakasitoma abo abasinga nga bantu basawo kati ye bambi kuba yali akola ku bakyala kati yeyo profession gye yasinga okutegeera kuba abantu be yabeeranga nabo bali basawo and also you realize that some of us we come from families nga tezina so much exposure and experience especially with things to do with careers professions like school nga tewali nnyo bantu abo babadde into all that kyakulabirako so nga mama waffe bakasitoma be balina baali nnyo ye ekyokulabirako and now she had to come ate naffe atufukire ekyokulabirako abiyige like abitegeere atufukire ekyokulabirako so njujukira bwe nali ntandika senior 5 yange namanya nti mama wange ayagala nnyo obusawo actually nali manyi na musawo meanwhile when I was growing up nali manyi musawo kuba yalina emikwano nga misawo ate in my early childhood nga ndwala nnyo kati nga buli kaseera buli akutwala mu ddwaliro back and forth almost every week naye nga temusimba ebyo layini olukutuusa ku emergency bakukolako nga muzza ewaka n'abeera natuka ekiseera ng'olumu akujanjabira n'ewaka nga mama nga akuba empiso eddagala alimanyi kati the child in me I thought oba musawo oba something so I realized that later that she wasn't so kati bwe nkulamu nga tumaze S4 tugenda mu S5 after my S4 nangamba togenda teweeyongerayo tugenda osoma obusawo kanga bwe nkugambye nti yamanyi obusawo amanyi nti even from S4 sobola ogenda n'okola obusawo so she tells me tugende gift teweeyongerayo tugenda osoma obusawo omukisa weeguli amasomero bwe gati ne bwe gati but of course nga bwe nkugambye in my head I'm like kati bannange bagende mu senior 5 ne senior 6 nze nkome wano nempulira njagala mujemerera of course ne mujemera ne mugamba mama wakirindeka male senior 5 male senior 6 and not because that she wasn't able to pay she was able to pay nenga agamba tugende njine myaka gireka ogenda ogikolemu obusawo ne mugamba kamalo okola senior 5 ne senior 6 kati bwe namanya nti interest ye of course I also had a bit of interest ne bwe namanya nti ate ye interest gyalina y'amaanyi nnyo n'okusinga yange ku busawo so bwe tutuka okuchoosing combinations nengamba nja kola PCB math so nengenda first term I did PCB math in some school and nengamba lwaki menyeka nino combination nebikwegezaamu eyo physics chemistry biology ne math and it was oba n'essomero saalyagala ng'owulira ekintu kitabuse butabusi oba saalyagala oba baali tebasomesa bulungi it wasn't really adding up it was at the border between Uganda and Tanzania ngamba so I had my sister nga yali eno mu town in Masaka essays ngamba eno mbanjijeyo ngende wali mu town at least kumpi n'ewaka this is far anyway fast forward I changed schools after one term so when I got into another school nenkyusa combination nesimugamba lwaki ogaana okumugamba batya nti ayinza okuwulira bubi nenjijako biology kali nati bwejjako biology obanga agamba biri nedda so nenjijako biology nensigaza physics chemistry math neteekako combination endala so anyway netugenda maaso netutuuka senior 6 okola mock exams naye nga jjukira kiri kikyambulimu obusawo obwene bwe tuba tukokola mock exams already baali balina scholarships ze balanze in some nursing school and then nangamba omanyi gift
omanyi nga tugenda mu mooko jangu bireke ebyo nkufunidde wano ku opportunity funidde wano jangu tugende twewandiise nemugamba ndeka nkole ebibuuzo so nangamba kale nemugamba ndeka nkole ebibuuzo bwe naaba wakola eyo course ne bwe naaba maze wano nja gikola so anyway I did my mock exams netukola ne S6 netugimala ebigezo bwe byakomawo jjukira biology nze namujjako so for me in my head I was looking for either an engineering course or something into accounting like business finance and all that because it was physics, chemistry, math, and economics. So I got in different courses. I applied for different courses, which umanya ungamumaze S6 munonya courses. So fast forward, I'd gotten a course biomedical engineering. Nemutwalire ebipapula. Nemugamba mfanye course wait. Bane yabigaana. Naganze no sigimanyi. Nagamba sigimanyi. Nange sigimanyi gifts kati tubuuzaani ani agimanyi eno kosi gwe wali ogiwuliddeko. Nga sina nawe njimunyonyola nti biomedical engineering eri bweti. Anyway, fast forward, I ended up going into medical still. Nogoberera field gy'ayagala. Nengoberera gy'ayagala. Mukali ka scholarship ke yali afunye oba? Yeah, so I got an on government okola psychiatry in Butabika. So netandikira eyo mu mental health. So when natandikira eyo after when Amala, I even went into other courses. I changed and changed because I felt like mental health this is a lot of work because the years I spent in Butabika, in my head I thought like obwongo sibulina obumanaging abana abantu. Ngolaba obuzibu buliwa kuhandlinga abantu oba ne bimusoma nga bingi. No, sibye tusoma nti bingi but mental health is too real. Like abantu baradde ebyaddala and that can scare you. Nti tuli baradde ebitali bya kusaaga nno ebyaddala and if you're in a setting like Butabika kikutiisa nnyo kikutiisiriza nno ddala kubanga ogamba kati bameka abalwadde abali eyo abatali na wano mu ddwaliro. And then you can imagine how chaotic the world is. So when navaayo nze ne ngamba ebyabalwadde abo kambyesonyo. So anyway, fast forward. Naye nga yo koso ogimaliriza? Yeah, nga maze. Fast forward after like some good time, some good years. When I was, like when you are praying to God and you're like, now I want to see how I need to progress with my career. And God kept like taking me back to the roots of where I came from Butabika. Ngabona agamba nti naye nina skill. I know how to do sports. Nengo manyi katugeze oyina sports ezenjawulo zomanyi nengo inamu eringa. Somehow it aligned so well. Nofune your conviction to do that particular obaka tugeze mupira gwebigere to do that particular one. So I was convicted to go back and do mental health. So it was more of a calling to you? For me, it was more of a calling because I didn't like it. I didn't choose it. Nagezaako n'okubidduka. But it was more of a calling because I realized that people are suffering. There is a lot of ignorance around us. And by the time I was still in Butabika, every time I was there, I could reflect on my family members. I could reflect on the people I've been doing life with. Nengamba kale laba olimu ebintu bye tubadde tuyitamu ebintu bibadde bitutawaanya. It's because we are sick. Naye tetumanyi. So I realized that there are so many families that are struggling back and forth. Ninga tebamanyi. And I was like, now I need to create more awareness, especially to people that are into families and people that are into the workspaces. Because I grew up in the family, I would not say that it was complete. It wasn't complete because it didn't have a father. Yeah. I appreciate my family, but it wasn't complete. And I have so many reasons as to why I'm saying it wasn't complete. My life has been a certain way because I missed out on a certain touch of a father. So abeeranga wano gakale obasinga ye taata yali okyandibadde kitya wano? Ate ekyo saakirowoozaako. N'emyaka gyonna gye namala mu ssomero from way back in primary up to my S6. Sadaka okwesunga mboba missinga taata, like you be on your VDs mulaba abantu taata abwe ne mama waabwe bazze nze ng'ekigambo taata tekindiimu mbwongo nga sikimanyi. Oli ya maama abimala byonna.
to be there and I'd be like, I miss my dad. Oh, I wish I have a dad. Nga tekindi, but it was years later. Nga nkuze nemanya, it was a very huge gap. And so many women that have grown up with single mothers, they can't tell you. And now that into the profession that I'm in, the mental health profession, I understand the impact of growing up without a father on our mental health as women. So china kyamaanyi kye kikuteekako ng'omuntu mu mentally? Mentally, china kyamaanyi kye kikuteekako because men are known for protection. When you grow up around a father that is present, now you live alone with these absent fathers, yeah? But if you grow up with a father that is fully present, akuwa a certain sense of attachment, gy'okula nayo, and then you even when you transition into life, no jeno mu bulamu obukulu, into the workspace, into relationships, into marriage, already oba oyina eyo security in you. So we've seen so many women that battle insecurities back and forth, have anxious attachments back and forth. It's because they didn't have that touch of someone that built that secure attachment in them. Kyobola bosanga basinga kufenga estimu yaffe eri wansi. Omugaso gw'abaataata, they build a esteem. Kati bw'okula nga toyina taata, oyina okukola ennyo okulaba that esteem is built. Ofune ekintu ekirala kiyinza okugikubuildingamu. Ofune ekintu ekirala kisobola okugikubuildingamu. That's where the identity comes in, okwemanya, even having a relationship with God, because the Bible tells us that God is the father to the fatherless. But also people have gone an extra mile to get father figures. Okitegeera, oli n'afuna father figure, n'afuna omuntu oba musumba oba omuntu wa bulijjo n'amuyita, I mean, to have that feeling nti ninako tata. And for me, I didn't get any of that because, like I said, I didn't care really. I nali sikiraba mugaso because my mom was doing so much. Nekati ndaba nti it was a gap. So why I gotten into empowering women, I realized that we have a lot of gaps, really, a lot of gaps. Yesterday I was watching some video, and this lady was saying, ngagamba abachala nti mu abawala abali myaka abiri, abachali mu yo early 20s, nga temunayingira asatu, simanya mulabirire nnyo abasajja, mube like temunoba, as in, I mean, don't leave the marriage because mu single motherhood twajula. She made that statement. Then a guy came and said, Nagamba laba no. Ino temunaba na kujula. Muchabafuna banji ba single mother. Yeah, he said muchabafuna banji ba single mother. And that statement really broke me. And in my head, I'm like, singa chisobokange gwanga. Netu breaking your cycle. A single motherhood. I swear I was raised by a single mother. But I would never want to be a single mother. Owagira abakyala okutoleratinga buli mbeera mu bufumbo ne basigalayo for the sake of omwana okukola ne daddy. Siwagira okutoleratinga buli mbeera. Of course, there are extremes. And now in mental health, we want to avoid every extreme. Waliwo ekisukkirira. Naye ate waliwo ebintu ebimu nga they are part of life. I mean, Mukama tatugamba nga konti obulamu bujja kuba like a soft kind of. You've done life. Today you wake up, you're okay. The next day you're not okay. But then you maneuver and, you know, niwezzaamu amaanyi n'oddamu n'otambula. Obeera ng'osoma leero n'ogwa subject, luli n'oteekamu amaanyi n'ogita. So sometimes ezo challenges zibeerawo kutuyamba kuteekamu maanyi. Na kumanya nti life is not one sweet song. Like it's not as soft as we want to think it should be. There is work that is supposed to be done. Naye we wabanga waliwo extreme, then that person can leave. But what is the extreme? Define the extreme, because the extreme is very personal. And also you realize that the extreme, eva kuchiri kyenkugambye, the mental issues that are within our families. Ofumbirwa mutoba nowasa omuntu nga ayina background ya mental problem nenga tomanyi. Then bw'otuuka mu bufumbo, because marriage intensifies. Marriage ejjayo mental health problems zonna z'oba olina ng'omuntu.
because now you're doing life with someone and closely. Buli lunaku naye osiiba naye n'osula naye n'osiiba naye, you have to make decisions with them, so it stretches your personality. So you realize that even before marriage, if you had not worked on your personality, if you had not worked on your attachment styles, as Zenkugambie, for example, us that don't grow up with fathers, we sometimes end up having anxious attachments, avoidant attachments, or even dismissive attachments. But if you get into marriage, it's going to be very chaotic. There's some of us that have grown up from dysfunctional families, nga mulimu okuvuma, okwekuba, okuyomba, and then you expect that for you, you're going to get into a marriage and that thing will not catch up with you because that is the environment that shaped you. You'll end up doing the same. And also you realize we have what we call trauma bonding. Bw'obanga in environment gy'okuliddemu eri chaotic, nga for example abaluzadde bo balwana oba maama wo akuba taatawo, and now for you thinking tojja kubako kw'oyo omusajja bojjammuko kuba walaba kisoboka nti kikoleka okujjako nga kisa kya Katonda nga Mukama akozeemu omulimu, obanga you've sat down and you've recognized the patterns n'ogamba nedda kino kankikole, let me address every trauma that I've gone through such that I don't repeat the cycle for myself. So I would say when it's too bad you can leave, but what is define your bad? Abo wennyini wenjagala okubuuza ba single mothers beeyongedde era beeyongerera ddala, not to sound like the other man said gwoyogeddeko olw'ebizibu, kubanga social media naye tulaze nti you can still live your own life nga tolina mwami. It has been prioritized on social media. Olaba oli agamba omusajja bw'abanga akufugiriza nnyo muleke ogende, omusajja alina amateekateeka ne bwe gaba ga bulijjo ayagala mugolera ssaati buli ku makya omutereereze kino na kino, oli nakirabanga it's hard work. Olowooza tetulina ku reflectinga ne ku engeri gye tweyisa maybe naffe mu mbeera zaffe eza bulijjo, kuba maybe you have simplified life to the extreme. Tulowooza everything is supposed to be very soft. Nekireetera n'obufumbo okubanga aba couples baseparatinga because of this. What is your comment on the kind of treatment wakati wa omukyala n'omwami, maybe forcing them to get out of their relationships? Kuba social media ekiraze nti it is possible, it is okay, it is even more peaceful. Gwe omusajja bwakusumbuwa dda waliwo abangi abakwegwanyiza abasobola n'okukwaayo ne kukasente. Obuzibu ki obukirimu to that person viewing as akitegeere nti maybe we have to tolerate some of these tough situations? Thank you so much. I will not speak for the marriages because I'm not married. But I'm going to speak from a mental perspective and also from a place of, like I've done life, not so much of it, but at least I've gone through life. So one thing I've come to appreciate about life goes in seasons. Obulamu butambulira mu seasons. Kenneth bw'otunuulira obulamu bwo olabira ddala nga the evolution ebaddewo mu seasons ez'enjawulo. Ate nga Mukama seasons ezo yazigenderera. Buli w'otuuka, buli season oba buli stage gy'otuukako ey'obulamu eyina ebirungi n'ebibi byabyo. The day we accept that, the better. Because, I mean, why are you doing life before nga tonafumbirwa? Nga you face challenges and then you expect that in marriage there will not be challenges. They will be there. So from my profession, as a mental health coach and strategist, for me, I just want to encourage people that you're doing life. Prepare yourself for the uncertainty. People give up easily. I mean, we encourage people to develop a mental muscle and have what we call mental resilience. Mental resilience tegamba nti ebizibu tebijje oba nti obeera toyina bizibu. Mental resilience etugamba that even amidst a challenge, this is how you maneuver it because challenges would be there. Ekintu kyetu encouraging a generation yaffe eno gye tulimu guno mulembe gwe tulimu. Ba Gen Z.
guno mulembe gwe tulimu okumanya nti things will get bad. I don't want to preach us that bad because I'm a believer. I expect that things can be good. But also we see in the Bible on several occasions, even the people we admire now, botula wansi ne wegomba gwe Katonda wa Yosefu, Katonda wa Jacobo, Katonda wa Abraham. Abraham, did he have a clean slate? Like obulamu bwamwanguyirako yamala emyaka nga tazaala, yamala emyaka nga alina entalo mu famire ne mukyala we n'atuuka n'okwebaka ne maid. Like entalo zaaliwo. I'm not saying that we should do that, but just nkulaga nti n'abantu betwegomba bw'obanga ddala oli mukkiriza ng'osoma Bible, abantu betwegomba balina bye baayitamu. The figures now tuve mu Bible tutunulire bano ab'obulijjo babe tuyita role models baffe balina bye bayiseemu ebibafudde ekyo kye bali leero. When the Bible tells us that all things work out for the good, nze nganze omuntu nina ebintu byempiseemu ebitali birungi, and in my head I'm like, if I had a chance to change this. But also right now I can stand and say thank you God for making me pass through this. It was deserving. Nobanga ogenda gikosa mbulamu bwo mu maaso nanga ekwisiza era Mukama mugamba weebala olwa buli kibi ekintuseeko. It's been worthy it. Simanyi oba waliwo omuntu asobola okurelatingako ekyo ekintu ne wabaawo ekintu ky'oyitamu n'ogamba it was worthy it. Kyakuyiga nnyo ekyo. So some experiences are worthy it, but also like I said, life is in seasons. Waliwo season gy'ogenda okubeeramu nga tewali kyamaanyi kigenda mu maaso, ne waliwo season gy'ogenda okutuukamu ng'erina okushapinga ate okufuuka omuntu omulala. Bwe tuba tweshapinga, like how we are shaped in class, in school. I'm a teacher. Bw'oba oshapinga omwana, you be so hard on them. You would want to you prepare them for that tough life. You prepare them for that tough life. One time my students were telling me, but your exams are so hard. They are the hardest. And my head, I'm like, who told you that you will do is the exams? Prepare for the hardest. Okay. Because even life out there is going to be hard. So what I wanted to say is for us to learn how to build a mental muscle, such that embeera bwebezze, you don't easily give up, because you might give up ng'ate kwe kuli omukisa gwo nga just Mukama ali mu kikuyisa mbuyisa. Tweyanze nnyo tweyanzege badde first party eya show yaffe ya The Mighty Drive gwe yakatwegattako. We stream live on all social media handles. Social media handle eri The Alternative TikTok, osobola otufollowinga nga buli lunaku tuli mutunuulira mental health ne women empowerment n'obukulu bwakyo. Omugenyi wange gwe nnina mu studios ye Gift Nakayinga kubidde tooki bulungi mu nsonga ez'enjawulo, akulaze olugendo lwe ng'omuntu nti naye alaagire lufaanaganako n'olulwo gwali eyo. Naye tugenda kubanga ate tuwumulamuko katono then tukomewo ate tutambule mu paati yaffe ey'okubiri. Tuwumulamu katono tukomawo.